kula n'omulaalo tumutuweewo ekyaganya tuyiseewo omulaalo. No, not even retired. Mutare has never been a major. He was just in charge of witchcraft in the bush. Gwiva mu kkubo bonaba mu kkubo omulaalo n'ayitawo ate tunaakulumba tutya situjja kukulumba kubanga otuwadde ekkubo. Tugenda kwenganga buli muntu naawe kakoza mutalo bawaita ki beera gyoba beere nga toli tukuyinze temutugamba nti ate tuli b'amaanyi nnyo. Yewaga tugenda fana omuntu awakanya mu 7 tokyasobola goba nambata kiro n'ogikwata weewagati. Nammwe eyo mwetendeke nga fano bwe twetendeke ewaffe. So mumukoleko tumbalekedde n'abantu abalala bafaananga Mutale ma Yellow Brigade Kiboko Squad Commander manya bino crime preventers team ya majamugero kuteekayo tubalekedde. Jambo naye yuzu byammwe tembifuula byange. Tokyasobola goba nambata kiro n'agikwata yewaga. Jambo Jakaka uwo gano si mawulire wabula kijjobi. ABS TV Jako Akawuwo nkwaniriza ennaku z'omwezi 21 mwezi gwa kusatu 2019 Simagana Farouk Sesazi mwezi kwa katongole na tenze ndio kutembete n'ensonga ngati bitabdwa na kulwalero n'omuzana Mwenyango Mase kusaidia abanafe abayina obuzibu ku nsonga y'okutegera biki byogelebwa nate akatumala okulaba emitemi kuleje kweza mulega fagolo na kulwalero tuvaawo nate tukomawo leero mu Jakaka uwo omubaka Lutamaguzi akubiriza abakiikirira okola nako nsonga z'ettaka yasuubiza okufafagana n'omuntu. Kitange yafaana ndeka mu kibanja ekyo mpalampa kye bagamba nti bambuuza n'okumbuza nti ye musika onzi nedda. Nenze mbadde sinaba kumusinkana nze nali mulinze ewaffe okumutema ewaffe nenasanga agenze era ne muwoninga nze wendi musange ewaffe ngenda kumutema. Agenda agula ebyapa eyo Kampala ine ebyapa bingi ndoza abakadde bono balabye. Leero mu Jakaka uwo abavubuka ba UID bagamba sibakkiriza muntu yenna kuzanyira ku ssemateeka wa ggwanga balabudde ababaka ba NRM. Ba MP ba NRM bagenda ekyankwanzi gye tuyita National Leadership Institute ate ne batandika ogisera obusezi. Basalawo kubiibya na kuzina amazina ag'ekisezi kwebyo ebintu bye basazeewo okuyisa. Ebintu ebyo olumu tetwagala nabyogerera kubanga leero mu Jakaka uwo abagoba boda abajembera amateeka balabudde okukwatibwa ebisinga biyamba bulamu bwabwe. For instance, when you over speeding, embeka crossinga, ninga you ram into a vehicle, speeding vehicle also, the impact, but they should also see that they ride these kids very slowly, not in a terrible speed. Because a kid you have removed him when he's still asleep. Gano n'amalala getulese mu Jakaka uwo. Mukole enkole yaffe ey'Ek7 ffe tumaye enkole ey'Ek7 bakuyita ey'okkoona ojje mu kibanja ky'omuntu okisale bakoone. ABS TV Jako Akawuwo nate betu tugenda kubanga tutandika ensonga zaffe olunaku lwaliro naddala mulega ffe Jako Akawuwo onako ABS TV tugenda kutandikirako nate kuba musayi muto aba UID beweze nti Kabiru balekabe Katonda tebagenda nate kukkiriza ababaka ba Parliament abagala nate okuvaayo okulemesa abavubuka okugenda mu maaso n'okubanga ate beesimbawo ku ntebe y'obukulembeze mu ggwanga. Bano bagamba nti waliwo enteekateeka eyagala okuleetebwa munda mu ggwanga nga tanaba kuweza myaka 45 egy'obukulu tateekeddwa kubanga ate yeesimbawo ku ntebe y'obukulembeze. Bano mu mbeera y'emu batongoza olunaku lwe batuumye nate Red Friday n'ekigendererwa ekyokulaga obutali bumativu nga bagenda kwambala engoye emyufu ku lunaku olwokutaano ne weekends ez'enjawulo. Katulabe nate enteekateeka nga bwetambudde kuba UID. Jako Akawuwo newankubadde ng'ekibiina kya NRM tekinnayasanguza byasaliddwawo mu lusirika lwabwe olwakulungudde Sabbiiti nnamba ku ttendekero ly'abakulembeze ekyankwanzi engambo zatandikadde okuyitingana nti ebimu ku biteeso ebyateesebwako kwaliko n'ekyo eky'okugira atanaweza myaka 45 kwesimbawo kuba pulezidenti.
olwawulidde bino abavubuka ba DP abeegattira mu Uganda Youth Democrats bakedde kutuuza lukuŋŋaana lwa bannamawulire okwogera ku nsonga eno nga wano nno era we batongolezza kampeyini gye batuumye Red Friday. Kusunga ekibiina ekyenale era okukiwawaabirwa mu kkooti kiyinza n'okuwa okuwandukulwa mu bigambo bino kubanga tetusobola kukkiriza kuba mu Uganda nga waliwo ekibiina ekiruuvu okusinga ne kayukuuzi. So tugenda kisuubira kusinga resolution zezo kubeerako resolution egaana abavubuka oba abantu abato okwesimbawo. Nga bayitamu akola ng'omuwandiisi w'enkalakkalira mu UID Mugambwa Robert bagamba nti ku mulundi guno si bakukkiriza NRM kuddamu kuzannyira ku ssemateeka wa ggwanga era ne bategeeza nti bakulumba ababaka ba NRM mu bitundu gye bakiikirira babaswazeswaze. Abantu bwe balina ekifo ky'okwogera ku bbula ly'ensimbi, ekifo ky'okwogera ku ndwadde, ekifo ky'okwogera ku butaba na mirimu, abavubuka tebalina mirimu, bo bazze kukwekusa na kuyisa biteesoteeso bibagaggawaza. Ffe tubalabanga nkwa era tubalabanga ki biku kubanga enkwa yensalawo okunuuna omusaayi paka bw'okola ki bw'ofa. Kijambu Robson amyuka ssentebe wa UID mu Buganda alabudde NRM nti ekomye okuzannyira ku mitwe gy'Abannayuganda olw'okwagala okutuukiriza ebigendererwa byabwe ng'abantu ssekinnoomu. Mwami Museveni osobola okuzannyira mu lubuto lwange ku magulu gange naye toyinza kuzannyira ku mutwe gwange. Tokola ensobi n'oddamu okukyusa ssemateeka ebyo bano bani bano basime omusuga ne bagamba nti tugende kwana mwetaano. Tetulina kuwaddanya ku lulala, ndowooza ng'abavubuka tugenda kulaba obutali mu mativu gwaffe. Mu ngeri y'emu UID yeetondedde bannankyukakyuka bonna olw'obutakkaanya obuli mu bukulembeze bwabwe okuli Nobert Mawo ne Muwanga Kivumbi nga bano nno bataddewo akakiiko kanoonyereze ku nsonga zino. So ensonga zino ze muwulira ezitambula mu mawulire tetugenda bakangavula era y'ensonga lwaki twataddewo akakiiko akaliko abantu betwekakasa abalina emitima egisobola okunoonyereza okumanya ekigenda mu maaso. Tetugenda kwerumaaluma nga bwe musuubira kuba kati Democratic Party eri wamu etambuliramu ne people power. Kakati bino byonna bijja kulaba nti bitujja ku mulamwa tutambulira wamu. Bano bagamba nti si baakuddamu kumala budde nga beerumaluma bokka na bokka kubanga kiba kimalamu abalinamu essuubi amaanyi nga n'olwekyo babadde tebayinza kutuula butuuzi nga bakulu baabwe bagenda mu maaso n'okulwanagana. UID tusazeewo obutatuula tulabe bakama baffe nga beeyuza kubanga ekituufu bannayuganda kye beetaaga si kweyuza naye beetaaga enkyukakyuka eya namadala. So nga Uganda Young Democrats tusazeewo tuteekewo akakiiko kanyonyereze ku ebyo ebyogerwa omukulu mukwano gwaffe Muwanga Kivumbi. Mukiibi Samuel Kebo yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Kuli Kayate Mukiibi Samuel Kebo n'emboozi eyo abavubuka ba Musayi Muto ab'ekibiina abakiwayi kya UID ensonga bati bazikute mu nsonga emu oba endala. Kale iyo nga tuvuddeyo tugendagendako nate wali Bulange Mengo kuva eri bannaffe ab'ebusujju basomeseddwa era ne bagambibwa nti mubeere beegendereza ng'omayiga ayita ku lutindo naddala eri abantu ab'enjawulo bannakigwanyize abaagala okutwala ettaka lyammwe. Bano ne badde bakiseeko ery'embuga era ng'omubaka w'e Nakaseke mu kiiko eggwanga olukulu Alutamaguzi Ssemakula ono n'awanze omuliro ku nsonga abantu ab'enjawulo abaagala ogenda mu maaso n'okuba nga oba oli awo babba ettaka lyabwe. Akatulabe nate nga bwe bitambudde. Jako akawuwo. Enkya ya leero amagombololo kubadde mu myuka maanyi Ssaabawaali Butayunja, Ssaabagabo Kakindu, Ssaabaddu Malangala okuva mu ssaza ly'e Busujju bakiisa embuga ne baleeta amakula okubadde ente, embuzi, enkoko, amatooke n'ebintu ebirala. Eraze akabonero akava Busujju katuuse bulungi kajja kuba ka mugaso nnyo. Bano batikuddwa Haji Badru Serwadda ng'ono ye ssenkulu w'ekitongole kya Bukadeefu ng'ono asinzidde wano n'abakubiriza okugenda mu maaso n'akalombolombo k'amakula nga kijja kubayamba mu kulaakulana n'okutwala Obuganda mu maaso. Ina okumuwa amakula
kabonero akalaga nti nno Nazzikuno ng'Omuganda abeera yeetengerera mu mbeera yonna naddala mu by'emmere n'ebyensimbi. N'olwekyo nsaba nti twongere okubeeza akalombolombo ako nti ke kanaatuyamba ffe okuva gye tuli okutuuka ku ntikko. Ono agenze mu maaso n'abakubiriza bulijjo okwerinda akawuka katambuza obulwadde bwa mukenenya nga Ssaabasajja Kabaka bw'abakubiriza entakera. Era nti nno embeera y'okuba nti omusajja omukulu ennyo adda ku kaana akato oba omukyala bamuyita mukyala Kandida mujjukira nodda ku kalenzi bitutawaanyizza nnyo naye nga Ssaabasajja bwatutegeeza tukimanye nti n'obulwadde bwa siriimu bukyaliwo era tubeere nga twerinda awamu n'okulambika emiti emito ku ki ekisaanidde okukola. Ate ye omubaka mu lukiiko olukulu lw'eggwanga akiikirira essaza ly'e Busujju David Lukyamuzi Kalwanga asinzidde wano n'akubiriza bannabusujju bonna okwerwanako ku nsonga y'ettaka nga bakola ekyetaagisa okukola okusobola okunyweza obwannannyini bwabwe. Busujju ensonga y'ettaka eyogeddwako buli wamu naye ng'enjogera ennaku zino bweri nti ssaawa yakwebeereramu. Nsaba bannabusujju naddala amanyi nti oli ku kibanja oli wapoloti n'okusingira ekibanja tukitwalije eno kibanja mwebereremu okole kyolina. Mu ngeri y'emu Maaka Jingo Byekwaso Kaberengettu omwami wa Kabaka atwala essaza ly'e Busujju awanjagidde bannabusujju banne okunyweza obumu nga y'empagi yokka kwe balina okuzimbira enkulaakulana mu Busujju wonna. Abakulu n'abato tunyweze obumu tweyawula enjawukana ezibadde ziggweddewo mu Busujju tuba tukyalina njawukana mukama wange mu Busujju era nsaba tugendera awo bunawe tunywereze ddala bwe nga bitambula nga tekyali njawukana zikola ki zitulimu makati gaffe. Mukama we Katikkiro nkwebaza pulogulaamu y'emmwanyi terimba ekyamazima etukoze bulungi nakulopirako wano olumu nga tuli mu kikola Buganda nti abantu b'emmanyi batema emmwanyi ne basimba ennyaanya ne banyiigira naye bazizzeemu zisimba. Kanyike Kevin yakusakidde eggulire erina okulwa ABS Television. Weewaawo kuliko yate Kanyike Kevin Sava n'emboozi yombokwa abadde David Lukyamuzi Kalwanga wabula so si Lutamaguzi Semakula. Lutamaguzi tulina kwanga tutumufuna mu kitundu kyaffe ekiddako era ku nsonga z'eby'ettaka. Ekibala kya Apple abamu tukimanyi kukyewereza naddala mu nsonga eri ez'abaagalana olwenga akabonero kasobola okulaga munne nti amwagala. Kati nno bannaffe ab'e Kasese bakulya nga balimi era owulira bino bali mu kuwabula tti ng'omusezi alinaanye limbo anti kizuuliddwa nti Apple ekibala kya Apple mu bitundu by'e Kasese kijja kusobola okudda okusinziira ku ttaka lyabwe ate lye balina. Kakati nabadde mu nteekateeka z'okulaba nate nga balaba ettaka lino engeri gisobola okuyambamu ekibala kya Apple bakinoganyiza tekyekituufu oba kyekiseera okulaba nga bateekayo ebyuma eby'enjawulo ebiyinza okubayambako okufuna nate mu bibala byabwe bya Apple. Katobe bive Kasese jako akawuwo. Bannakasese naddala mu ggombolola y'e Mukunyu mu Bukonzo East Constituency mu disitulikiti y'e Kasese bongedde okufuna essuubi ery'okufuna mu bulimi oluvannyuma lw'okwanjulirwa ekirime ekya Apple ekidda obulungi mu kitundu kyabwe. I can see many fruits have developed on this branch. Even many fruits have developed on this branch. These are flowers which are soon coming. And for example, from this tree. Ashaba Denisi okuva mu Naro agamba nti balina essuubi lingi nti Kasese kyakubeera ekimu ku bitundu ebisinga okufulumya Apple kubanga embeera y'obudde ekwataganye bulungi n'ekirime kino mu kitundu ekyo. They look like for sure there is a lot of hope for apple growing in this area. You have said you have not been adding their fertilizers, no organic manure, but they look very, very vigorous in their growing. And what you are doing, really you are doing. Kino kisobola okuyamba bannakasese okufuna ekkolero ly'ebintu ebiva mu Apple erisooka mu ggwanga nga Kano Barnabas Mugongo bw'agamba. An industrial park. Yes. And that is going to put there an industry. Yes. This is where the raw materials will come from. Yes. So I would request that at the national level,
Kasese, we need millions and millions of seedlings of apple. We don't need hundreds, millions. Because our people want money. Reverend Father Kasenyengo Masereka agamba nti basobodde okusimba yiika 8 eza apple era nga basuubira kuzifuna mu bingi. First of all, I feel happy that in the near future people will have a good income in their family. This is my prayer first, and then later they will be able to offer very well in the church, and the church will also grow economically as well as we are. This is very, very important to empower the people in their family. Reverend Father William Nzioka okuva mu ggwanga lya Kenya agamba nti Kasese kimu ku bitundu Katonda bye yawa ettaka eddungi n'omutima gumu eribaza buli kirime awatali na kutawaana kukozesa bigimusa byonna. Kasese, you are so much blessed with loam soil, and because of the mountain plenty of rain, and by planting the apples you shall be able to have self-sustaining, because food production is essential in each and every community. Ono agamba nti ng'oggyeko okukola emirimu gya Katonda ababuulizi bonna beenyigira mu bulimi wamu n'okuyambako enteekateeka za gavumenti ez'okuggya abantu mu bwavu. So that the basic idea is it will be a cash crop, and we are encouraging the farmers in Kasese to do the same. Omukwanaganya w'abalimi ba apple mu bendobendo lya Rwenzori Kimadi agamba nti Kasese yokka kati ekunukkiriza yiika 8 ez'ekirime kya apple era nga babadde bakolagana bulungi ne Operation Wealth Creation kyokka kibamalamu amaanyi okuba ng'ensigo gye babaweebwa tebamala. I have managed to work alongside OWC in all the districts we operate in. For Kasese district alone, where we are now, we have 843 acres. 843 acres. And this is just a small portion. Ono agamba nti bannakasese beetaaga nsigo yokka esobola okubeera ng'ebamala kubanga bo balina ettaka w'okusimba. People need more and more seedlings. Yes. Like we request, they give us very few. The OWC commander can give witness. We have done this together. And when we give out, very many farmers remain unserved. So there is a challenge. Robert Kule yakusakidde eggulire lino. Oze ku nsonga za apple njagala okugyonyerezako mu Luganda kyeki mu Luganda nja kwogera okunoonyereza nja kuba nate nkikubuulira mu mbeera emu oba endala. Tugenda kukumbulamu n'ekitundu kyaffe ekyekisooka, tugenda kumona ensonga zakigudde wano tutandikire kwali Nakaseke. Si birungi naddala ku nsonga z'eby'ettaka, enkaayana zikyali nnyingi, tovaawo tukomawo. Luno lwe lugero lwaffe olwaleero. Aniigiina ng'embuzi eyasizza ensuwa. Njagala omwana addamu ozisaasa. Nziteeka bulungi bazijjawo ne bazijjawo. Enkuba ejja zoonoona. Balowooza saateekamu ssente zange. Maama mukadde nnyabo. Gamba abaana bo bave ku bulooka zange. Oba si ekyo nja kuba kuba mu nju. Zino bulooka nteekamu ssente. Mugagga neyi. Kale munnange. Nabo mujeebale. Neyi leero nabo baddengawo bano abatambuza ebigere baleke Moroko otambuza bigere. Moroko gireseewa. Moroko girese wali nga bajooza ne nga bakanyambuka wano mpolampola. Naye nno munnange nze ndaba okuuza essaawa eno ng'oluguudo bwe luli. Sente tunoona za bwereere. Emmotoka olunagijjayo naga ekwata ettaka oba toyonoonye bwonoonye. Ate naavugira ku luno lwokka era ajja kumala ng'ereko ku koolansi. Maama ku koolansi. Kabagaga bannange. Obwedda ndi wano. Kulambulanga bwe nnina ne ku musajja wa langi kubanga twagambye. Olwaleero tusinkane wanansigireko ku langi. Naye maama mulinzerinzeko ddabatamu. Neyi naawe olimba sente oyonoona nyonoone talina byozikolamu. Kufuufuana nayo nagwa ng'osiigala kyokulabe yange. Mu kifo ky'alanyi nali nyakufuuwa luyinja. Ate oli kalaasi.
mu kitundu mwonna nga tewali alwina wiiki bbiri ngozaako aye eddiini yagaana okudiibuuda zena baoba odiibuuda kuneza ebyuma ekyuma ekyo makuba mukyagala ekiri n'ofuluma ekyalo kyona ekimanyi nti wuyo afulumye n'oyiga ekyalo kyona ekimanyi nti wuyo ayingida olwolubaawo nobagulawo oterukaawo ofuluma mpola tebamanya nti ogenza oba oyingidde tolabanga enkuyege ziridde enzo kakati enkuyege weziba ziziridde nozigeza ebyuma zinaalirwa ddi enkuyege enkuyege zaazirya nga gwoolaba mbadde nno naazirabye wabula abagaga bulina amaaso kale nyabo lwendolabula enjuyo weraba badata bali mu nyumba enyumba zidabirize kale nawe dabirize eyiyo kiwenda kina atambula nigusa ng'embuzi eyasiza ensuwa bwe nagguzaawo nenkuyamba nenkuguza naza musango abagaga temuliraanika aniigina ng'embuzi eyasizza ensuwa. Amakulu gali nti ekisolo kisobola okwonoona ekintu ne kiteefiirayo lwa nsonga kiba tekimanyi nti kikyonoonye. Nabwe kityo omuntu asobola okwonoona ekintu kya munne n'ateefiirayo kyokka nga gwakikozeeko kimuyisizza bubi. Wabula ate ye nga bw'akitunuulira alaba nga tewali nsonga era nga ne bw'aba ayogera nga teyeefiirayo kubanga akiraba nti tekirina buzibu. Olwo lwe lubadde olugero lwaffe olwaleero.